Olunaku lw'enkya Pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yakikwatidde bendera kuvuganya ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga wakubeera mu disitulikiti ey'Ejjinja ng'anoonya obululu wakati mu kwetegekera okulonda kwa bonna okugenda okubeerawo omwaka ogujja. Kati abakulembeze ba NUP n'abawagizi b'ekibiina mu kitundu kino nga basinziira ku ofiisi z'ekibiina eyiganga bategeeza nga bwe beetegese okwaniriza omuntu waabwe. Ssaabakunzi w'ekibiina kino mu bitundu by'obuvanjuba Honorable Kiza Kaluya ategeeza nti olunaku olw'enkya Kyagulanyi wakuba olukungaana mu bitundu by'e Buwenge mu disitulikiti ey'Ejjinja era ng'eno gy'agenda okutongoleza ne manifesto y'ekibiina. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye nti alijja atongoza manifesto ye erijja okununula Abannayuganda ng'agitongokeza mu disitulikiti ey'Idinda Jinja oba gye tweta Jinja Rural. Kaluya era atangazza ku ntambula ya Kyagulanyi mu bitundu eby'enjawulo mu Busoga mwagenda okumala wiiki nnamba ng'anoonya obululu ng'ono asinzidde wano n'akunga abantu okumuyiira obuwagizi n'obululu. Okubiri tulijja kuba e Buyende n'e Kamuli. Olwokusatu tulijja kuba e Luuka n'e Kaliro. Olwokuna tujja ba e Bugweri n'e Namutumba. Olwokutaano tulijja ba e Mayuge n'e Iganga. Olw'omukaaga tulijaba enamayingo n'ebugiri. Ye yali omubaka wa Jinja East era omu ku bavuganya ku kifo ekyo Paul Mwiru alaze nga basuubira okwogera ku bizibu eby'enjawulo ebiruma Busoga era n'asaba abantu okwettanira enkuŋŋaana ezigenda okubwa mu bitundu by'e Busoga. N'ensonga lwaki olwonkigira e Busoga nti buli nsonga gemagenda ku Musoga agindi era ayina kugyongera ku lunaku olwo lwene tenda kusumula itu lyatwetiikire. Bannakibiina kya NUP bategeeza nti ebikujjuko eby'okwaniriza Kyagulanyi babitandise olunaku olwaleero nga bakola bulungi bwansi mu kibuga ky'e Buwenge. Yeso tulikunga abasoga bonna mwena okuza mu disitulikiti gyonna era nga nkunga n'abeeyikalira baana ba Taite nti muyize tubbeeyo ngo pulezidenti alonkinga emanifesto ye. Twetegeike bulungi okuba nti tukyaza pulezidenti waife ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Busoga wano era tulijja mulaga essano ery'amaanyi kubanga n'alimu essuubi lya Uganda n'alimu okununulwa kwa Uganda mu biseera bino bye tulimu. Abakulembeze abalala betaye mu lukuŋŋaana luno kuliko Kyewalabye Majegere owa Bunya East, Hussein Muyonjo Swengere ayagala ekya Jinja North, Yawuka Murana owa Luuka North kosa n'abalala nga bano balaze nga beeteeseteese okwaniriza omukulembeze waabwe. Alipita Buwenge atandika olugendo lwa kampeyini tumweneza mirembe myereere obukosinga Busoga ate ife Abasoga tuliredde okumwaniriza era nkunga Busoga yona buli boona bw'oli taamu amafuta tambuza ekigere tudde twanirize His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. So abantu mwena mwidde neteekateeka nijja kuba maze oliteekateeka mu kigo kibuke era tusaba ni security police amagye n'ebindi mwena bwebisa bulungi laife tulijja okwebisa kubanga nakuba mirembe tusira muvuyo. Wabula Majegere yasabye abakulembeze b'ekibiina kino ekya NUP okwanguya okugabira abaka bendera y'ekibiina mu budde okuggyawo obunkenke wamu n'okubanguyizaako okusaba obululu mu kampeyini ezitandika olunaku olw'enkya. Aye nga kyandibaire kirungi nti pulezidenti ajja okwida nga abagemye kaadi beidi nga n'abantu abajja okulonda baidi kubanga pulezidenti bw'ayidde already kampeyini datandise kiba kibi pulezidenti okwidda mu kitundu ng'azira bw'asobola kugemaku nti ni bano analeeta bona abaasaba kaadi. Kyasanku Benadi yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.